house of fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience. You sound jowulira tuba tukikuba east and west, north and south center. Tubera abantu basatu, timu ya abantu basatu, timu ya abantu bana, tuba tukikuba east and west naye nga tutubagala nnyo gye musizo kwanga mutuninga program ebera moto ekisibako bannaffe aba www.embaraga.com. Olunaku olwaleero tuli mu full house. Sagala kutemya. Maksud kiki? Sound yo yankola bubi nnyo. Amatu akubola amatu moneno. Ola ekintu kye twayogerako eky'abaana kyalo bintu by'abazungu kituse kirungi. Abasajja bava eri mu kyalo kyabwe n'aleeta amaala e Kampala. Kati sebo sound akonoona atya amatu. Sound golaba ono ata video zange. Video zo. Njagala okitegeere. Kyokola ky'amaanyi yo sinze okwanga okyunize tuba tuyingiddewo Single Friday leero ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokuna 2022. Tutambudde ffenna all the way from mwaka kinta gundi munachagusoko nzijukizemu omanyi olwakana akacupa kenzize nako. Okay, brisket pineapple fruit drink keko kunywa akomulimi bana wange gwaina hangover keka kunywa akakujja kedekeni kati nagava ku mpira kwa URA ndefundula kanyedinda kunya nyagalonda akacupa ko badde nako kano kange kati nawo oli musa nyagalonda kakako akaka bakaita brisket pineapple fruit juice. That's it. Nyakalonda kakako. Nette sagala kwa gempute. Manyi weekly yagala ogenda. Naye tuli kumpewo. UCC tebikiriza. Egena musiba. Ate egena musiba. Chiche. Munachagetanywa manyi njaga. By the way, as ijombera omudibado mukunja munachagwe safi motolova. Gwayogera nawe. Wali okutekonga njinyo. Wali okutekonga. Nawe ebikola. Wali na bekonga mbiria. Wali ebikola. Mugana gwe ne kingisa hamwe mumanyine bafanawo. Mwe mubinywa nze sikola ebyo ate time jimuzo gwe ne mukulu munna Kalisa akutumiddeko nnyo. Kalisa yani bulijjo ole yafa Cheka Anas Kalisa gwe madenjo nkutumidde atumira ko ne James Proper James Proper Kalisa oyo bosi wange gawo nedda sebo togenda kola bodi ndako lwaki wembeera njogera mukama wange nze bwe mutunuzaamu kamera kati olaba eri embalala gy'obadde eri embalala eri gy'obadde Maksudi, back to you, bro. What is it, Fadi? Fadi ayina ensongazi. Fadi atandikira Fadi sembe onoto mutya. Sisobola mutya no muganda wange. Era omulabe embeera ze z'abantu abakakamu nenga nze bamita Fahadi Diaz. Oganda ki? Z'abantu abakakamu. Ze munsobera kuwayira. Ze mulabyemu obukakamu. Banaye bamita Fahadi Diaz okuva ku Nice TV ate nga ndi musajja mutuno. Sisobola nga arenga tuli mu kisiibo by the tuli kati munako eseberayo dale kumi yala kuberanga nebaza abasibye omwezi mukama desebo wakande bwaga ono musajja musiramu monange batwera yakuberanga nebaza abasiramu bonna abasobodde okubeera nga basiba omwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan just abasobodde okubeera nga bagusiba okugutuusa wano wetugutuusizza si kyangu abantu bangi abaganidde ddala sebo mu Kampala muno abantu bangi abaganye okusiiba
abayimbi abasinga bagambye ddala okusiiba nga n'abamu bakyekwasiza Bebe kulu yatugamba sawa eziwera musanvu omusajja oyo nga bwanyowala gitalowooza kwalusa lindako alsazi nze zinumidde ebbanga mugala wange naye nze ebbanga lyensiibidde okitegeeza amazima gali walaji anedda oli ssebo omusajja musiraamu kali kankubuulire obusiraamu butugamba obikkirira omusajja okubikkirira si kikyamu naye era alusazikwata muntu nga ali mukusibabanga nyawalaji tezijja badde nsaba nnyo kamera ebeere ku banywi abakozesa brisk pineapple fruit juice mbebaza nnyo lwaki ekyokunywa ekyo tekikujjako waya guba munanasi gwokka gwofunamu eddekende wobeera tata nywedde brisk pineapple fruit obulamu bwa munatabwe butambulira ku brisk pineapple gundi era pineapple guba munanasi osegedde so ebyebyo kapala nyuma nyonga siko bubi kali mwalese kamera muno munonya mawulire muze naye ajagala ojja kunsanga ku Tagi TV nawe obero njabade okunkwata naye nga ntambisoka we yanjule soko nkwate musebo fadi nenda kukwata sebo nenda kukwata ate mu setting ekiku njagala banamulabira mutekeeyo tutandike bwe tuti mugamba muti abatuwuliriza abawuli ku 90.8 Metro FM esanyu y'ekibuga mwe bali kuba nti mutuwuliriza amanye eddoboozi bamutantambi Jimson Amarich Boya Maxud Germany Uganda ekiriwo weekeno andi munyivu obusegu sokoleke ndi munyivu obusegu bwayitiridde nasanze kurunedi Lydia Jazmine nga bekisinga ku plot 8 mu bantu nenyiga nnyo program ekutusako na fada nanyize.com ne brisk pineapple fruit drink amanya nga bulijjo mbera Wycliffe tekikyakirizibwa kwekisinga ssebo amateeka linako bwetulatukira mu mateeka njagala buuza omukulu tekikyakirizibwa bayimbi kukisinga kati kambabuulire bino ebintu by'ekizungu mu bitwale Bulaaya tetuli bafirika sokoleke ensi yakyuka omuziro gwe bagukyusa kati weddira mbwa gwalolabeko tatawo ne mama wo nga bekisinga no gulunedi sokoleke gwalolabeko mama wo ne tatawo nga bekisinga akyengamba Jazmine sawa zino wetwogerera talina musajja n'omugwe tuyinza esawa zino linako DJ Classcom e South Africa agenda sinkanani DJ Jazmine si muntu we ng'alina kusomweza 27 sijalaga bana nsagala mudda mulimbe bantu Lydia sagala mbeko waberede nankulaje yali avuddeyo nakulaga mbunono mubawa kati buli gwomusanga naye abeera bbawe sokoleke naye abantu okwekisinga kiba kitegeeza omuntu alina essanyu lyayi anedda ssebo sina kyenkoze ze ngambye bugambi ni munyiivu abantu basita batambuza obuseegu nsaba ekintu kinene ne PD waffe ekintu kinene ekya gundi kikomere kamera ebeera eri kuba mujja tulemesa okujja information tubeera ne bwino wa foomu bwobanga information gwolese wagundi lwaki omutabeera nedda eno radio tetwagala ffe buli muntu bamuweddebafana oluyimba baluyita tuli maje one of his best songs mu katalogu ye Fadi nimbye gamba oluyimba olwamufulo ow'amaanyi ennyo si bwakalulu oluyimba lw'amagye lwakuba boda ku boda East Africa worldwide buli wamu naye oluyimba lwe lw'amaanyi kuzimu esingira ddala okubeereza amaanyi oluyimba olwalibadde lumuza yalibadde embuzi naye yalulobera mu musajja naye ate kyensaba Fadi kyoyogeddeko nyinza okukeziganya naawe oluyimba olwo nozaako be bantu baffe be yayimba ne King Saha
naye ng'ezimu ku nnyimba ezaamuwanikayo nawe n'owulirira ddala ng'olwelumu ku nnyimba naye ate wenzijjukiramu emabega nga bakyali wali eri gye twayitanga waleti nga bakyali mu back to life owulira bakyali ne yiyamoze nga omukulu wa Amon yabaliko ekyo kyagana ebiseera ebyo lina naye kyakwatayoko ebintu byo ekigambo ekyo lokani olunaku twagenda olazira bafana nga tugenze kima bizinesi soko tugambe nziza bafana those days recordingako one of the moments mulese lwasokulwakuba kulino online ku social media otumya posts ezimu yomu ku bayimbi abantu bebasinga demandinga onogayi yasirika nnyo gayi yalagawa ate omuntu amdemandinga abamusiru kubanga abadde n'embuzi no togamba mbu bamudemandinga yasirika nnyo ng'abadde n'embuzi okubye omwaka mulamba tosobola kubeerako forever okitegedde okujjako abatonotono ziza bafana yali yasirika emyaka egivuddeko naye kati abadde n'ennyimba ezitambula bafana akoze abayimbi abayimba danso bibalema okukola nti bafana ye muyimbi wa danso alina hits ezisuka 10 okitegedde waliwo agambye wano mbu back to life teyakola mpozi nga tomanyi music byatambula back to life yalina ennyimba nnya sirika bweba yakola ekivulu kya back to life nanti ekivulu kya back to life kyali nkubuzeko ekibuuzo sebo Vika akubye shot zirabi akubye shot zirabi back to life sokoleke ono mugambe by 2011 sokoleke by 2011 back to life tosobola kati comparing Vika na back to life ya Ghana Ghana kola tobola bera tuka ne bawo maja yakola ensonga yali yatekako yabawula yabateka na masemu ate kyabaletera n'obuzibu bali bajidde mu kifaananyi kya Red and Weasel bajira mu kulipira ekintu ekiganda ne kiyiga ate P Square ya wano P Square ya Nigeria tosobola ekintu kineno nkigamba nganzi nalinga n'omukulu wa Bike ne Martin Luther nga tutamanya tugenda kuki ku back to life abaana abo kye bakola tojja kulimba teriyo yali atisizaako bantu ngaba abayimbi tebatisa wali ku ssomero tebatategeera batisa saagala ongambe mbu ekyo kye bakola batisa gwe gamba kye bakola kankubuuzeemu gamba kye bakola ekyamaanyi nyimba za back to life namagalo tolumanyi nze manyi kati oyinza zikomparinga kulimba kyolwa madoki yakola ekintu ekireesewo ettuutumu era bafana yavudde linako webatuuse okwawukana nabo ompulira SVM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience.